kakati kino kina Uganda super muve kubiri byemwagamba nga nti atemanya Uganda mate kyakola manya filimu nungi tekola manya mutindo 12 Stars Universal Pictures ate kati ebaletedde guno mugo gwa sinema kino sinna kina Uganda kyabika tulaba Kimerika mwali mugamba bwatemanya Uganda tekola filimu kati kino kiki tulumbye omugo gwa sinema eka tusiddwako nze mwenyini VJ Ulalah anti JR Film Studios yemu ku company wamu ne Geoffrey King Visuals nogamba bate akati ndero si movie ngezo company zezigikutteko mama nyabo zino zona company zazze kuleta movie emu company nyagwe nolowooza ino bagise JVE Studios banango mwana wapi wano mumuse kakati tutandika tulengeza ekibira nga waliwo amawulire agagamba nti abantu babiri bajja ne balumba okuba nga bazze mu mambuko oba maserengeta ag'ekibira nga bagenda bayiga ebintu JR Film Studios nga bagenda bayiga ebisolo bayiga enjovu nga bazijjako ebintu byazo bagenda bitunde basobole okuba nga bajjamu ssente Geoffrey King Visuals tugenda mu maaso ne kala katandika obutandisi bwetuwulira amawulire bwetulengera ku njovu ezitambula abantu abo bagenda nga batta ebisolo nga batta enjovu nga bazijjako amasanga gaazo era nga bagamba nti gwe wenna asanga omuntu ng'akola ekintu ekyo kuba 999 osobola okubanga ate owaabira omuntu oyo atulugunya ebisolo kubanga abimalako eddembe anti-silent mission nga ye movie etandise Kigala Uganda ni movie tugenda mu maaso kakati tutandika n'abaana bajja emisinde kuliko muga ya Faizo tugenda mu maaso nono munne luba boss. Boss wange. Why? Kaka lwaki? Come back here. Niloza lwaki mutufa abantu bano tusodo kwa tukomawo wano tufola Boss. Nika kati. Sente. Nze tota computer boss nze sente. How much is here? Tugenda mu maaso. Mwali mugamba ate bayaba na Uganda mugatunule ekyo kikambwe. We look for the buyers. Njagala kimanye ebintu nabyo tufa tulina ofuna abaguzi sokola nga kiddako okitegedde kintu ekyo ye boss nkitegedde akati toddamu kumbuuza bibuuzo bya kisiru oddamu kubimbuuza tosasuddwa sente sagala kamanyo tugende kale boss akati luba namunanga alina okugondera te boss byayogedde talina muwakanya Costa Linda nga y'omu ku bazanyi mwana muwala oyo Kafeero Judy tugenda mu maaso ne kano katandika obutandisi tulengera Ntongo Flow mwana muwala oyo akyasinza okunyirira muga ya Faizo nga y'omu ku bazanyi era nga y'omugutandise naye tugenda mu maaso naziwa Madina Faizo Mbirago tugenda ne kana katandika obutandisi director ani tugende nebyo tubanete mumbuuza mwakitegereza mwana wapi wano nsolo mbanzise sagala kumbuuza bingi akati n'omwana muwala wuno wano ali ku mukeka bambi aluka bano ani yali aluse ku mukeka commentinga wansi awo muganda wange ali ku YouTube kola subscribinga tokola nsobi kakati kumbe wano wenyinyini ewaka waliwo eyajja n'ebintu n'abiteekeramu omuwandiisi Geoffrey King n'ateekeramu munne bakyogera batya n'ateekamu eddagala tunuulira movie kati munaye mwana muwala ali eno talina kyamanyi munange ng'akwata kajjasa atandika kunywa mazzi kakati agenda owulira go ge mazima nga tabitegeera awulira naye atategeera obwongo butooloola kumbe bamuteekeddemu eddagala mukazi wattu tamanyi agagula omutwe guzunga omutwe gwetooloola mbadde ki omutima gutandika okukuba kumukumu ekyaddirira mukazi wattu ng'ayeebaka kakati kumbe eno gye tuzze mukumaliza oli nga yeebase tutamu omulala nga wuuno bali mu kumusiba kabana abamusiba be baani tugenda mu maaso kuliko omu amanyikiddwa nga Mbirago Faizo Sekimpi alinga engolo kakati
tuvaayo eyo tudda mu maka geegamu tulengerayo omukyala wuuno munanga alabika amaze okujjula nga era mubitegeera mutosobola okuba ate ng'alya ku kamere naye ng'alabika munange talina kintu kyalona kimusumbuwa atuba tuli awo tulengera ajja n'akatebe okwetegereza obulungi nga yengolo nga ngolo yazze siriasiri kyoliko kitegeeza gwe gundi okola ki naye maama kirabika ng'akuzze okuba nga ntuula ku ntebe nedda siwookulire sigwakulire kika kino sigwakulira famire maama naye naawe ontulugunya nkuze ekyejo ngola ayina ekyejo maama naawe ontulugunya nkuze natera n'okukuleetera omukazi naye oliko ontulugunya katuba tuli awo n'omuwala wuuno ng'azze kati ekyewuunyisa bano basisita booli omuwala tugenda mu maaso maama n'abuuza Safi aliwa tugenda mu maaso kino kina Uganda mugende mu munoonyi bano baawooza mbu tebamanyi gyali naye ng'amazima gali nti twalengedde baamuteekedde ebintu mu mazzi bye baamuteekeddemu n'awunga mukazi watu baamututte mu kibira ne bamusibira eyo era maama abagabi nga temugenda kulya mmere nga temunoonyeza sisita wammwe Safi mwagala wano naye naawe maama tambula naawe ngolo tayagala bimusumbu abanjala emuluma ate bamugamba kunoonya ate manya Safi manya bye biki tabitegeera enjala emwerumye naye nga nsonga ki esibisizza omuwala ono bami muwala watwali wano agenda okudda engulu nga babinga asibiddwa ali mu kibira mukazi watu abamusibye tetumanyi bamuyita batya tetunakitegeera bulungi mukozi waka lwaki bamusibye maama kuba maama kimaze okuzuulwa oli maama waani maama w'abana abaana kati ono ate ye abaki ewaka era lwaki bamusibye tugenda mu maaso kakati laba bano we batumye bagende bakole ki bayite Safi aliwa nawe maama gwobuuza aliwa ya totubuuza naawe ng'ayingira mu nju osanga akomyewo ng'ali emunda atubuuza Safi ke tukole tutya ffe tetuli bantu balika ndaba ngolo osaga n'engolo aliwa Safi ni mama naye otubuuza Safi kati tukole tutya namutunuya nti Safi tugenda mu maaso kakati ngolo kye baakoze olwo bakimanyi bwe mukazi watuwuuna ali eno mu kibira baamusibidde eno mu musiri nange katulabe movie naye kuba nange ninga mmwe tulina okumanya lwaki bamusibye era ye ewaka yaani mukozi oba muganda waabwe kati munaye maama ng'ajja oyo gwe bayise Ntongo Flow muzanyi wa lulango nnyo akuzanyidde movie nyingi nnyo banaye omwana banange omwana aliwa tunamanya bulungi oba mwana we oba mukozi we tunakimanya bulungi ne banaye Mukama Katonda omwana wange aliwa mwana we ekitegeezo n'abasisita waabwe kati wabanga sisita waabwe lwaki baba bamusibye tugenda mu maaso ne firimu zo tuzirabe naye nga tujjamu ekyokuyiga munange commentinga likinga osharinge subscribinga mukwano era okoole bano bagaba ne mujje bannayuganda bakoze omuggo eno firimu guno omuggo gwa sinema banange mukwano ani yakoze binaate munange mama munenga nga bimusobedde ani akusibye ani akuwambye bannange nkikwano tugenda mu maaso sorry my daughter ngole muwala wange sorry bambi muwala wange nga maama alaga kiwala kibambi akyagala gwe kale ba kakati tudde no ku ngolo nabagamba emirundi emeka mulekeraawo nabagamba mulekeraawo okubanga mutawanya sister wammwe emirundi emeka who started it ani yabikoze nabangolo wuuyo mama yoyo no sir tewali kulya tewali ngolo yagamba nfudde kaba muwala wuuno bambye ennaku emuluma
bambi kiyaka bambi bamuyisiza ddala bubi ddala amama kiyakola mugende munoonye enku teri kuya kya misana teri kuya kya ggulo kyekibonerezo ate munoonye n'enku tugenda mu maaso ne movie laba ekyejo n'okulega tegenda leeta enku mugenye tambula maama mukambwe anaita akube ono okuba omuntu mukube lumu fuluma n'omukitunuulira konnaze simanyi tatawa mwenze abagawo kwata nawe jambia yo tunoonye enku ngolo ayina emputtu engolo balwaki oba kiki ndabona atambula ng'emputtu gwe naawe yangu batugende batusosula wano ewaka kati nebuuza ono mwana wa taata mulala tugenda mu maaso ne firimu subscribinga munange hey my daughter mukwano nkiki kali bambi mwana muwala ono yali tayogera bambi yali kasiru nga tayogera kiki munange tugenda mu maaso ne movie naye sina kyenakoze ne Katonda ajja kubasasula nedda bambi tofaayo tusonyiwa ku ekyo bambi kakkana just nja kwogera nabo tugenda mu maaso ne kamuvi kakkano bambi mwana muwala yatayogera naye nga maama bambi akyagala okufa obufi ekyana kye bambi nga kiwala bambi kyagonjebwa kikwata mpola nga bw'okirabeera nkwagala nnyo muwala wange gwe muwala wange mitu nange bwentyo maama munnange nange nkwagala nnyo bambi nga babeera babiri bambi nga babeera basanyufu nnyo naye ziri engunju ziri okuli ani ngolo okuli ngolo abambi mwana muwala ng'akwata ekidomola agenda aleeta ate bambi ku mazzi maama musanyufu buli lwalaba ku kiwala kye alaba ekiwala nga kirungi naye alaba amazzi bagali nti kirungi singa ne bakimpa maama singa okimpa zasana linda nkiwase aya bampisa VJ Ulalah tugenda mu maaso munaye gwakalabidde ku channel toyitawo nga tolaikinze nga tokomentinze kiki kyolabye okakasiza nti kati movie zikyuse Uganda abaana bakola movie kati enevudde mu 12 Stars Universal Pictures bagiyise silent mission tugenda mu maaso n'akatandika obutandisi kina Uganda mujja kutya kakati mwana muwala bambi ng'ajja mpola linda oyo gwayise linda akuzanyire bufirimu bungi naye kanoko nyini kamusukkako kakati ng'atuuka ngera bw'omanyi ebyekyalo ani yakimako amazzi ku luzzi naye tikkako ku mazzi abasinga temwakulirako mu byalo mwayononeka ne mu bibuuzo enze bansombesanga pipa 8 n'ogalinnyamu genyini ge mugenda ofumbisa ate nga g'olinnyamu n'onaabiramu n'ebigere tugenda mu maaso naye nga mbatumiddeko sabwayi kutumiddeko please Emma ogamba otya kansuubira oli fine muganda wange webale kulaba firimu webale kuwagira kina Uganda kuba eno kino kina Uganda kyanjawulo nnyo kakati mukubanga ase n'amazzi jjukira tawulira talaba amaya tawulira tayogera kumbe waliwo ekyali kisembera kiki ekyali kisembera ekyo tunuulira waliwo yali asembera najja tugera mu maaso n'amukwata ani yamukwata ono tuvaayo eyo katudde eno Mr. Luba Mr. Luba eva yakulembera owaaye jangu eno tugenda mu maaso kati bano be basajja ababiri abali mu kubanga bakola ki nga bayiga ebintu biri bakita bati amasanga g'enjovu bannange zatamanyi buli kimu kati kitufunira kuyiga kiriwa
tugenda maaso naye nga mbaagala nnyo mwenna akalabidde ku channel okola kyamaanyi anti kano kavudde mu 12 Stars Universal Pictures towakana guno omuggo gwa sinema ate nga mugenda kufa bufizi movie kubanga bano bagambye bagenda leeta ze movie tugenda mu maaso bagite silent mission tugenda mu maaso Mugaya Faizo ye producer wa kano bannange Mugaya waleese kano baba tugenda mu maaso kakati luba Give me high five. gwe soko high five gwe mama labe mali mama labo kumalako eddembe kino kibi nnyo era Omunnayuganda bw'osanga omuntu yenna ng'ali ku kisolo ky'eggwanga kubala poliisi nabwako weweeta ssente tuvaayo eyo kakati bambi mwana muwala wuuneeno no byavudde eri n'obusungu jjukira babi ebyo bikuŋŋaanya enku tugenda mu maaso gwe musiru Because of you. kulw'okubeera gwe ssebo Made mommy to mama n'abanga tufalika tusibako gwe kisiraani gwe kikolimo gwe n'omutunuulira yenna On top of that, we've missed lunch because of you. tulemwa n'okulya emmere batuma n'emmere kulwokuba gwe kisiraani gwe naaki tulemeddwa okulya gwe gutolinja tekuluma ennuma nnyo ate nnyo We don't know whether we are going to have dinner. tetugenda kulya kyaggulo kulwokuba gwe musiru kati Did you? omanyi tugenda okukola oba tukusaleko na busazi bulago okitegeera osobole okutegeera nti tukwagalangako Doesn't know that tugenda mu maaso you're a curse. oli kikolimo eri ekika kyaffe kulwokuba bamimukazi watu yabambi tayogera yawulira nga mbutuufu n'abuuza ne lwaki ddala mweyisa bwe muti I know you can talk because you got a tongue. osobola okwogera oyina olulimi You know what? omanyi lwaki omanyi ki safi twogana yakwefuula mbu towulira You dare tell mom. naye go ge mazima mbabuulire kino bannaye kibi nnyo era gwe ngolo nkukolimidde mu linnya lya Katonda Yeah, to you. Okay. kati njagala kubeera kiriya gy'oli okitegedde Understand? okitegedde baalangira omwana alina olulimi basobola okwogera naye nti yayagala musiru tugenda mu maaso naye nga kino kibi nnyo mu famire omwana wabanga azaaliddwa ate temusosolanga mwana oyo kuba naye aba muntu Katonda yaba yamuteekawo tewaba nsonga lwaki oba omuyisa bw'otyo bananga ab'eŋŋanda muleme okusosolanga baganda bammwe naye abeera muganda wo maama wo yaba yamuzaala aba yava munda mu ya maama wo lwaki oba omuyisa bw'otyo bana eno fiimu tugijjemu ekyokuyiga erimu ebyokuyiga bingi nnyo akati etuvaayo Oh, did very well. gwe bw'oba okwata ku bintu ebyo bikwateko bulungi saagala obigire kumala gabitogaatoga ezo ssente zange ssebo kisa kantu kaliikaana kano nako n'akanyweza bu ayiteero buliikaana atakakwatangako kakati tugenda mu maaso ne kano nakatandika obutandizi kale kaleka kumalako n'owuliranga ennyindo yennyini nga yeebwe ng'onyiize tugenda mu maaso jjukira emmale olwedde bagiina balina okunoonya omuntu akola ki agigula njagala okuumira amaaso ku buli wantu wonna luba okitegedde ono ye boosi halo sente ogamba otya boosi gy'oli munange The reason why I called you. Ensonga lwaki nkukubidde ebintu byonna Too long? osimanyi kwoli Reason why I've called you. ensonga lwaki nkukubidde kati You have got the. buli kimu kyonna ndabika nkirina The money? kakati sente oba ozirina sente zange nzirina okay awo kirungi osobola okujja zikirina kati nsobola okujja n'enkima ebintu ebyo just mu kifo ekituufu nenkuwa sente zo then nze nompa emaali yange nengenda kakati
Is that okay? Kati wemba tukozesa message yote chikola amakulu. Owa yalo. Huh? Tomfiza sete nawe. Obono yogera. Ngai musindikire message, kamusindikire message. Tugenda mu maaso. Onomuyise muga ya Faizo original name ye boss nakugambye tunuza amaaso eri luba. Nganyiga kasimuke asindike message amulagiriye kifo wawe kiri obagendo sangibwa amuwe mali amuwe sente asolo kubanga yeyagala ate naye ngera ne mukweyagala ng'omalawo bisolo bya gwanga ng'abazungu bava mu America bava luddawa bajje okulambula gwokwate alotayo kubitulugunya kiyakola ng'awandika message ng'agisindika ng'amulagirya abo bagenda okuba ng'akasimu bandabye bubi ndabye nga kakasuse akakasuse ndoza balimo mugoberera emali yeyo enjovu zaffe ne zifa kumbe zino embwa ze zitumalirawo ebisolo kakati bano baabano omanya amaaso twakisinga tutundanga amaaso kati bano balaba nga bano balabika be bamu ku batemu abatta ebisolo byaffe gwe kye kigenda mu maaso wano kumbe onaalabye ne bosi n'alaba byonoonese tebalina tulaba byoluba kiki kyotalaba laba no luba bosi okirabye ekyo kyendabye bafune kale bosi ngeze bafuna mama nya bagenda konfiriza sente kalirabe emisinde tunulira movie baba emisinde amaso gatutunda nnyo twagala nnyo kulaba bitatukwatako luba una abaliko luba bagobye ate kuba kwata munne bakwata abo yanguwa nawe odduka ali bosi ino kudduka mpola bosi ina kumenyeka nnyo luba una ze agamba nja kukufuna bosi wuno yeta papa bosi adduka mpola ngolo babano sister atagudde sister atekati agudde ate lubaka sitakwata ko mama nyabo chokala bano kwa bikwa bimbi kude bigenda kunkwata genda omufuna oyo kati bambi tuddako eno bambi mwana muwala ali eno najjukire ngeji bamukuttemu najjukire ngeji bamugambye mu obusiru bambi buli kimukuga kimuvugira mu matu amazima gandi ne yebuuza amazima ddala ndikikolimo nze ndikikolimo ddala mu maka mu famire yaffe ddala tufundi mukolimo mukama lwaki kati engeri gy'atawulira kati ye yalaba bulabi mu bantu bakola ki badduka kati yamanya badduka ki tugenda mu maaso kati naye ng'asalawo akole ki agoberere ngera bwe mbagambye nti amaaso gaffe gatutunda nnyo kati mukwanga adduka ekiso kigudde mukudduka ng'alina okugwa kava kati kumbe luba tugenda mu maaso luba wuno asembedde weekwese nkuwunyiriza nkimanyi ngenda kukufuna onawe weekwese ngenda kukulaba ssebo ngolo ze bampita luba tugenda mu maaso kumbe jambiya oweegudde luba agirabye kati laba ngolo atidde akankanyi maama leero kulono banzise nnyabo banzise omanyi katonda asasula bagambye omunnawe mu kikolimo kati ne katonda kabasasulemu ekyo ekikolimo kyange kituuse nabakolimidde kati luba tayo kumagamaga ono alaze luddawa kati kumbe nono wuuno atawulira tayogera kati newebuzo bagenda kukola ki kati kumbe luba naawulira waliwo omuntu gwempulira ndi mukujja eyo gy'oli kiki kyetukwakozesa kitemutuvaako ffe mutuveeko gwe jangu eno kubanga if you don't come up, bw'obanga tozze sister is gone. sister wagenda kufa
tugenda maaso. No fear. Nikubaze mpunyiriza okuwunyirizaako okutya. Mpunyiriza okutya. Wandibadde ojja nenkutemako olumu obulago. Nemala okutemako obulago nekasisitako nenkatta kubanga mutulabye. Kati kumbe nona ani gwagenda otema obulago? Ani gwatema obulago? Ani gwamanyiira? Kumani nagenda oteme jjajjaawo. Yali misinde. Ngolo takki. Ngolo wuune eno. Mama. Agenda mumagamba simanyi angoberera. Simanyi nkwate waye. Ya mama nachi. Nachi obaliwa. Mama. Awedde. Abadde amanya obadde omanya odduse nnyo. Sikufunye. Life. Bwokala n'opapala bw'oti ofeereddwa obulamu. Luba. Let's go. Tosobola kusaagira ku luba ssebo. Bami wali badde otulika ne tugenda. Sina kye nakoze. You want to go? Oyagala genda eh? Ye njagala genda. Okay. We are fugitives who escaped from the police. Fola twadduka dda twakola dde emisango tudduka mu makomera ag'enjawulo. To take us to court because we Kati baali bagatutwala mu makooti ntudduka olw'ebizibu bye tukola ebingi. Kati bwe mba ntunulamu gwe nsobola okutematema obulago ne mbujjako. you Kyoyagala okuŋŋamba nti gwe nkuleka ogende bw'otyo. Ani akulimba? Ani gw'osiriwalirako? Tuula wansi. Tuula. Kali kumbe atala. Oli yatalaba tayogera ma tawulira tayogera. Ndito tayogera. you want to talk? Oyagala kwogera? You want to talk? Oyagala kwogera? Kati yogera. Talk. Yogera. Saakala. Tugenda maaso. Bosi alina olubuto walulimu ki? Amuganye okwogera. Tugenda maaso. Oba oyagala okwogera ne bagamba yogera ne bigaana. Bosi wali ngambye nzikiza nkatemeko obulago naawe. Luba ayagala okutema. Stop your nonsense. Toddamu kukola bya kisiru byo kwawodiramu. Kati kumbe bambi ono yalaba. Aya. Toyinaamu sente. Only phone. Ojja soyinamu kasimu. Tugenda maaso. Bosi. Mama. Nachi. Laba ngolo. Ngolo yagala ettaka limumire ne tawa we limuliira. Akuba essimu. Gwe liira befujjo. Kirinye ku ye. Laba luba. Luba ye mulengera. Hello boss. We shall be there within few minutes. Tugenda kubeerawo eddakiika ntono nnyo ku pointi yaffe eri gye twagambyeko. So n'olwekyo tolwawo kuba ebintu byonoonese. Yesebo. Webale. Tukirawo mu budde kuba amazima gali nti batulabye tuleka kutta buno. Well, Wow. let me start by introducing myself. Kati njagala kubeeyanjulira mumanye nzaani. You want to know me? Mwagala okuntegeera? My name Amannya gange Andrew Guy. bampita Andrew Guy. Many people call me. Abasinga bampita Ssente. Omanyi lwaki? You don't know. Tomanyi lwaki? Because of the love of the man. Lwa nsonga nze ndi mu mukwano ne Ssente. Him? Oyo mwagala omumanya? Years now. Asobola okubagamba. Hunter, Ata. tell them. Babuulire gwani. Yenze. Profit. Nze bampita Profiti. Though. Era yenze Lubalisiki. Yenze Lubalisiki atemako obulago. Era nga nkolera oyo. With Ngolo yawulira nga asanyaladde. Sebo ffe tuli ba purchase business. sin. Era n'olwekyo mwe ne mutulaba. Kati ke mubiyingiddemu muwedde. This is Olwendala mulabye feesi zaffe. risky. Kati ye balisiki. Tetusobola kubaleka ne mugenda agambye atya. Jukiro n'asoma emimwa. Tayogera naye ate asoma emimwa. Lwaki ontunuulira bw'otyo? Tugenda mu maaso. Sajja mwagadde nnyo ono. Yali mulavu ne Ssente. And you Gwe naono. Mumanyi? need to kill you. Oyo hata agenda kubatta wangi. Tokiddamu ekyo. So that we don't leave any witness behind. Ffe tetuleka abajulizi mabega. But Naye as I have called someone,
Kakati tugenda okukola ngenda bayisiye mulala bayaba abatta kubanga goge mazima tave onzise kati ze bagenda kunzita wanze engolo yaabwe kisoka ndi mumpi kadonte myandi mama abase bagenda kufa banvumye nayo bankole ntyo bamba yambe kati banango batayogera bambe bagenda bayamba kitawulira tayogera kakati netuvaayo eyo netuddako eno mu nnimiro mukazi watu ali naalima bana bali ku YouTube banna gwali ku channel commenting walimako yenga otandika sawa meka okulima ngonyuka sawa meka likinga commentinga subscribinga bana ekigambo ekyo kimenya omwana wapi wano nze mbanjingidde VJ Ulalah tewali kwekwasa tuli kukina Uganda silent mission kakati mama anoonya muwala we n'abaana be kale bonna mukutwaliza wamu tannabalaba munnange bawala bange n'omulenzi sinabalaba simanyi gye balaze tugenda mu maaso naye ng'okola kyamaanyi gwe alaba okola kyamaanyi nnyo naye nga tovaako bambi nga tolayikinze tovaako nga tokomentinze kiki kyolabye oyizeemu ki tovaako nga tosubscribinze wamu ne VJ Ulalah nenkabakwatiramu nenkabawa kakati tuvaayo tuddako eno bambi mukazi watu awulidde oli bambi bagenda kumutta najja emisinde ngadduka nenkoze ntya okuyamba asazeewo bambi ayambo bagende ku poliisi kangende mpite maama oba pite maama mpitaani kuba bambi kusinga bwasomye emimu alabye nga bambi basista ne blaza sister we ne blaza bagenda batta alotuka wano nga kufulu kuliko kufulu ku luggi bana enkoze ntya nze alotuka mu kingu maama taliimu bana enkoze ntya bagenda kubatta nsaagala baffe kikaye bambi mukazi watu ye bambi abantu bafaako tebamwagala bana ekiro kibawe ekyokuyiga abantu ebiseera singa abantu bemuwala nabo batebabaliiko muwala n'abantu abamu bawalanira bwereere baba bambi tebaliiko takulinako na kizibu kyonna naye gwe n'osalawo bambi owala n'omuntu atakuliiko nga ne mukola bubi yagalanga omuntu asaziiwo okwagala munaye ng'asalawo ng'adduka emisinde maama tamulabye adduka ate agenda alabe ekiddako kati ate aba yakagenda bw'ati ne tudde eno ali nga maama wuuno lwajja kwegamba bane bali oba Katonda yagadde baffe bufinge gye badde beeyisaamu tugenda mu maaso nabagambye oye mukyala wayise Ntongo Florence Ntongo Flo tugende n'ekyo osamu wakimanya dda ndi mwana wa piwano lwaki neemenya namu iba n'abaana bali luddawo tugenda mu maaso ne kano kali omuwala nga wuuna ajja adduka linda adduka emisinde mutufu bankoze nti okuyamba kaba bimusobedde kikamba ekyewuunyisa ku bintu bye bamukola yokuva nga lwalabye nga abantu babawambye tanatereeramu yadde n'akamu naye ziri embwaso ziba zimuyisiza ddala bubi nnyo kikala gwabadde ayisa obubi oba gwebadde bayisa obubi ate yali mukulwa n'abayambe tugenda mu maaso kakati kalibami ng'akola ono sayini abuuza maama we kalojike otategiire ono byayogera nze sitegeera biki byoyogera naawe kani nga bimusobe wakola atya ajjukira abantu abo abatoogera aba n'obusungu ebiseera singa wakubuuza ekintu ng'alaba tokitegeera kimunyiiza atala wawandiike wansi amala okuwandiika wansi ng'onaakitunuulira nga kuliko help kati ono bati yabitegeerera ono baabadde kyagudde eddalu kati ono yalaba ng'oli oba agudde eddalu oyabadde ki yamanyize kantwala amazzi munnange yasiga tabitegedde ng'alaba omuwala byaliko tabitegeera tugenda mu maaso kati munnange mukudduka ennyo yakomawo eno mama ng'amaze okubula yakomawo eno gyalese gye bawambidde baani gye bawambidde baganda be ng'afuna oguti enduli kati oba guno oguti gugenda kukubaani banaye bali balina ejjambya gojja n'ogutira bamukomando n'azimbawo mbase katufunye lembo omukazi we Uganda lembo wuuno tugenda mu maaso ndaba engeri gyakutemu omuggo n'agenda kukuba omuntu ono kweri naye ndowooza y'omu ku bagenda otema ate luba banoza kano sikagenda nosookerako kano kweri okuluma tugenda mu maaso nga gatuuka olwo nga tebaliiwo we yabalese tebaliiwo
Ha ngoze ntya. Bakutewa. Mbega. Mbega linda. Ono. Tugenda maaso ne movie kina Uganda ni movie eno mugogwa sinema va kubiri mugogwa sinema kalageno tuuka wano nga baba sumuludde ebyayi babasibisizza agenda okulengira nga wano we bayise kati kumbe baba nene kati bano mukubasumulula baba bebasitudde ebintu ebirina okukola ki ebirina okuvaamu ssente naye nammwe ffe tukooye gwe oyo ngolo abadde akyeyogeza mbu akooye ne bamulaga faya kakati omuwala omanyi kiyakola ng'akwata ng'abako akantu kasuulawa wano wansi kati onojjukira naye ajja anoonya kati ndowooza oba yamanya nti wajja kubawo omuntu ajja atugoberera oba osanga n'atuyamba munaye tugenda mu maaso ne komando waffe Mbega okuva ku mupoliisi eya from where ate nga talina mundu alina guti naye nga balumba ate olwedde bo baaki bajambiya kati simanyi oba agenda bakolako ki ndaba nga y'omu ku bagenda akati tuddako eno kati ono oba ye mugagga ali wano yewulirira mawulire kati amaga talina kyalaba aluddewo wano awuliriza kiredio kyamutamidda n'okumutama tugenda mu maaso awuliriza amasawa zigenze akasana kamwokezza inaina atandise n'okutuuya n'entuuyo ezitategerekeka lwakasana abantu tabalaba kumbe bakuuma baba nene tugenda mu maaso boss wamu ne Luba osuula emaali y'omusajja n'akulaba gwe kiki naawe amazima gali nti nkubere tuli ffenna jjukira kiri kye kitegeerera ono boosi kimu akola kimu gwakusasula tetuli ffekka Luba ategeera nnyo mumule gyayagwa nja kukutema gwe wanvuwe gwe n'okatunuulira konna kabulidde mu ttaka ngolo kati laba Luba golooza bameka abaliyo eyo bameka oza wosuubirwa abaliyo kati kube omuwala wuuno eno linda omukazi watubambye atawulira atayogera tugenda mu maaso ne kano ka movie Commando from nowhere aze ne mundu ya kiti kati mukutambula n'abaako kyalaba bayise wano nja kubafuna Commando from nowhere nginda kubafuna wakati kalagenda okulengera ebintu oli omuwala bye yasudde bakuteruddawa n'akiwunyako oba kino kyaki mukazi watu bino tabitegeera byonna alaba birabe tugenda mu maaso ne movie kino kina Uganda commentinga likinga sharinga gwali ku TikTok okola kyamaanyi okuwagira kati nga era aladdamu alaba ekirala ati awunyiriza wono wemba ndowoozaamu muntu omu ate nga yala kituufu muntu omu ate nga mukazi muntu omu maybe is a person from the obokyeka bano bantu bano abalimi naawe gwaye nakinze mbale nsuubira oba safiya yatugira ate kisoboka oyo naawe atayogera naawe atawulira tasobola kujja naawe atuyambe naawe
tasobola kujja kusiza ku bintu bitumukoze nabagambye musirike nja kukutema gwo wanvuwe mukama wange ne dansirise nsirise nakugambye eki ekino kiso kitema n'okusinga woosuubira ate kisala okitegedde bw'oba kyansumbuwa ngenda kukutemako akatwa akakulinga effunfugu nekasisitako nja kukasalawo obulago ng'otunula tuddako eno kati omutaka wuuno wano alinze naye balinda tebatuuka najjayo essimu jukakali akasimu bakasudde kati bakozesa ku ssimu ey'ono omuwala gyabadde nayo ani ono olugundi ngolo neevuga tugenda mu maaso nassa ekikuba obudde bubalesi tugenda maaso ne muvi. Hello. Sebo. How are you, boss? Ogamba otya mukama wange? I'm fine. Nze gyendi eno naye ebintu bitukutte. Yes, Sebo. Namwe sibalaba obwedda ndi wano omusana gunjokeza nzenna. Mwangu we. Eddakiika ntono tugenda kuba tutuusa omukama waffe. Eddakiika ntono nnyo tugenda kuba tutuuse tuweraliikirira. Naye nga tadda. Kigenda maaso. Tugenda mu maaso. Laba bosi bwatunula aladdala nga mutufu bamugwiridde mu ssente kakati maama akwata akube ku ssimu munnange abuuze lwaki maama wuuno ali mu kkuba tugenda maaso yogera naye ate bulungi nnyo tobaako kyolaga kyonna nti waliwo kyonna ekintu ekiriwo kuba wookiragira bwoti ngolo musse nga bateekako maama yogera bulungi yogera naye bulungi tebansalako. Hello. Alo naki maama tuli bulungi tuli munku tuli mu kukyabanku tuli eno ne bulaza ffenna tukyabanku tujja namwe obudde nga bugenze mwangu weeyo kale leeta essimu leeta ninawali nimbadde nkyayogerako naye kati manna maama ali eno talina kyamanyi mukazi wattu kumbe bali abaana bawambiddwa ddagala kusanga kiwudduwuddu wenjogera kirabika ngolono omutwe takyalina akasimu kaako kati ono gwe basanze wali ng'ajja alinga aleetebwa kibuyaga oba kibuyaga yamusindika. Hello. Abeno. Hello dear. No, it's urgent. Nedda kintu kyamangu waliwo ekintu ekituuseewo kubanga omuwalawo aze alina omuntu gwanoonya nga natayogera ono ninga alaga waliwo ekintu ekiriwo janugende nkula olabe kuba byawandise nsibitegedde abadde maama omwana wange ate kati abazemu bamuwambye kika bino biganda birabizemu bimuwambye muna kuba ebyo bamanyi basinga okukola ki okukola efujje waka tuddako eno mu bano tugenda mu maaso. Kakati ngolo yefuula nnyo omugezi akwata ebikoola bya kasooli atandika okuteeka wano eringa oba endagiriro ono ng'akwata akasimu ng'akasuka eri mumanyi tayaga bintu byakumugoberera gundi gwe situka tugende ndoza endagiriro yiyo gyakoze mbu bakutte wano nga batambula nga bagenda munange tugenda mu maaso tambula moving nga tutaba bintu bya kutusumbuwa gwe kalungi gwe wenna nze amaze ebbanga nga sirya ku bintu oli wano bucyankalanya nnyini gwe ataleega ate ogira tugenda mu maaso. Kino kina Uganda bakiyise batya silent mission maama wuuno eno byamusobedde dda bane mwana wange basimayina kumanya kye kimutuuseeko ng'asomako wano wansi. Njagala buyambi akutewa kigambo njagala buyambi akuteyo omwama omwana wange akute eno mama nga wuuyo ng'asibatuka adduka emisinde kumbe gwanoonya wuuno eno
Wanoonya wuune yafuuse dda yafuuse dda commando from nowhere ayina ebitangaazo commando from nowhere. Mulaba atunula nga mutabani muwala wa Lembo. Omulaba Nze Lembo afande bakutte wano kiki bakutte wa mbantu omulaba alinga nswera natunula wansi tugenda mu maaso. Juke wano baabadde kati olaba ndowooza omwana ali kigwi kyataddewo ng'alagirira kati bakutte wano. Okay ngajja tugenda mu maaso. Kino kina Uganda super. Kati akasimu kakaneno gye bakakasuse kazi watu yenna atuyanye commando from nowhere atuyanye ng'akwata essimu akube. Naye teweerabira nti bamunoonya bamutegedde kati ng'awandiika message ya bipi nga yawandiika message yakuba na simu ino yali evuga yakuba kati kumbe nono wuuna akoze eki atuuse luba anoonya muntu amugoberera kati kumbe ono waali noli wuli waali mami mukazi wattu tabono ateeka wansi awulirize ye mugezi ayagala oba awuliriza ki wansi waliyo ka radio ke batadde wansi ayimusa amaaso kumba amulabye. Mama nyabo tewali muntu akakuyimirira wano nakwate ndi from where afande from where ne wano sijja kuyimirirawo. Mukazi watu ng'asumulula yatawulira tasobola kumanya baba mugoba baba tebamugoba umubuza wuuna amuliko. Mukazi watu wuuna agudde kiko kisajja kijja sera kino kituuse. Mukazi watu wuuna adduka asikaali waffe afande waffe wuuna atuuse maya commando komando wuli wansi wuli akkirira kumbe omusajja wuuna amutuuseeko. Omusajja amutuuseeko luba wuuno. Mukazi watu yatawulira tayinza na kumanya tuba wuuno omuntu ansemberedde enziruko emisinde egisingako wano wabula bannange kimutuuseeko gwe awonye ekiso awonye bannange kati kagenze kale uja asaaga nange mpozi nga sinze luba tugende nasumula butotabo. Mukazi watu wuune nadduka wuuna ajja kati mukubanga agenda n'abaako akantu ke yalaba kati mukukalaba n'aleka okudduka abala kaliwono. Tugenda mu maaso n'atunuulira nnyo akaddo kano n'ajjukira atuzaako emabega ennaku ntono ng'ali ne maama we baali bali mu kutambula. N'amugamba sooka oyimirire n'amugamba akaddo kano okalaba akadde ako si kalungi ako kabi nnyo kalina obutwa obw'amaanyi era bw'okeekoonako wenawena osanyalala n'oba nga wenawena olinga mulambo. Akati nga wanki yakola agamba kati sijja kudduka ng'akwata ngadde wano ng'ayimirira. Jjukira ne luba ali mu kujja. Mukazi watu gwani jjukira ontawulira lwaki otugoberera kati kumbe abala ate gwe omuwala omulungi bwoti olwaleeta bwoti okugulu kyali kigwa asanyaliddewo tosobola kuwona kasita kakukoonako era ng'omwana muwala ng'akwata ng'akakuula bw'amala okukakuula ng'ajja ku kisajja. Jjukira no bana kyalina aba asobola okukulaba nabyokola byonna aba abitegeera naye nga talina kyasobola kukola kuba aba asanyaladde naye nga aba akulaba era ng'ategeera naye ng'omubiri gukoze eki gusanyaladde.
tugenda mu maaso era oyinza n'okufa obatakwanguyira oyinza n'okufa mukazi wattu ng'akwata amwisaako omulundi omulala akantu naye ng'ojjukira aba ategeera mbagambye aba ategeera ng'alaba kati kumbe ne maama wuunaze ajja anoonyaani anoonya baana be naye ng'okusinga ennyo anoonya nnyo ono omulala atawulira atalaba atayogera yiba naye atalaba kimbeeredde Nachi waawe Mukama Katonda abaana bange bali luddawa munange ngajja uno tugenda mu maaso kagenda tuuka wano kye kituuse wano kati kumba ate mukukyuka bwoti ate mama akamukonyesezzaako akati kati tava katabadde nekiva ne Mukama Katonda obutawulira buno nakyo kibi fasinga abadde awulira yandibadde ategedde nti maama wuuno abadde ayita kati mukazi wattu wuuno bakyogera batya apozinze naye aba alaba era ng'ategeera tugenda mu maaso mukazi wattu byamusobera kanibuzo bankola etya alina okuyamba bali kyokka ate ne maama naye wuuno ate kati omulaba kati alinga bino bistatio olwobaddekaawo neddole nenga buli bw'ogiyimusa bw'oti amaaso bw'ogissa amaaso gakka bw'ogyambusa amaaso ne gazibukula ne galaba kati yoono kati n'amugamba nze kangende eno maama ngende nziruke ate ntaase bali mukazi wattu ng'atandika misinde ate agenda ayambe ono ng'asigala wano kati omusajja wuuno wano yalinza ate simujjukira baazisudde tugenda mu maaso ne movie yatuuka munda n'akoowamu naye ng'aba Smart Construction and Saving Company bagamba nti gwe wena ayagala okuzimba oyagala poloti oyagala tayiro waterfalls kiki oyagala kyonna kikolagana n'okuzimba buli kimu bakikola jase banoonyeko ku 07 04 46 26 24 obenga obafunye osofuna ate eby'omulembe mu kuzimba siba yaye ate siba bi ate siba fere kati eyo tuveeyo kati ono mutule wansi ate ngolo gwe kwata omuguwa musibe What you wanted? What is you? Don't ask me. nabaganya okumbuuza nakuganya okumbuuza gwe musibe tugenda mu maaso nateekawo nkusibe musiru ngolo bamuganya okubuuza bamusuubiza omutemako akatwe kamulinga effunfugu oyo boss gwe bayise Geoffrey King Geoffrey King abakoledde firimu nyingi nnyo ye muwandiise ate era wakano ka movie ate nga era ye director wakano ka movie musajja w'amaanyi nnyo bamuyita Geoffrey King abo kati ono yabuuza ate bano n'amugamba bano bazze ne batugwira mu diiru zaffe so n'olwekyo abo bandekere ngenda kubayiyiza ekyokubakolera naye ng'onaakwata maali ye ng'ateeka ekyo kyokka ekiyembe kimu kirimu ssente gwe situka ngolo wobaako n'owooyogera wonna ngolo siisitawo ngenda musalaasala ate nga sina musalasala mala kumwawula oba noyogerako poliisi yonna oba nogaa poliisi ngenda kumwawula ate muteme mala omutematema ate n'ekitundu nakyo nyininyini ate nsooka nkyejavaane nkulage nti ate nti ndiira ddala ebintu mbiriira ddala si yataleega ajja kuntegeera tugenda mu maaso ne firimu yingira nja kukuba ekyo ekifeesi nkugambye nsijja yingira naye naawe ngolo nkugambye yingira nja kisika ebbeere kati baba bali awo kumbe bambyaze
mukazi watu atuuse. Safi walayi baiti bakisuubira bonna nte mujja kubatta tojja kubatta onaayogira biki gwani jukira tawulira akola bukozi sayini nikimuwamba nja kukuba gwe ekyo ekifeesi bakazi watu nga bamuyingiza mu motoka kati nolaba ono naawe imotoka bangigobe ngolotogenda mama kakati kati otoli gwe batutte kati bambirabayo mukazi watu yaza ate abalwanirire kati laba yagenze ubagenza okutemako akatwe ate ono bano bo ne basigala munange my sister don't cry tokaaba nigwe We tell anyone. batugaite tugamba muntu yenna Me taken, despite the reason she has it out to save us. tugenda mu maaso kati maama gye yagudde wuuno eno bimusobedde bannange omwana yansuddeko akantu mpulira nze n'amagumba ge makadde mpulira nga linze nagastukasiga ulya n'obulago bwenyini tebukyuka bulungi omwana yanziso wowe ulira omugongo maama omugongo wowe nagayibirya kaganye oba nekululewo nekanekabe mama wowe omugongo ayi mama uli mukazi watu bwatyo yazaala abaana bagala mumenya mugongo biri bitulugunya sita waabyo kati ate yazze kunoonya ati naye agudde mu mbize naye jjukira tanaba kumanya kituufu kiriwo era ali awo tamanyi na kumanya nti abaana be baabawambyeko oba baakoze eki katuddako eno ekimotoka kikino kigenda n'omuntu w'abandi munange nga bano babano kati ngolo ajja misinde katuddako eno kakati kombe yajja nakali akantu daba boosi yakyukamu ng'alina otulo kwali kutomera atoza basukka waawo bafirizinga essaawa ntono nnyo nga zimaze okuyitawo tugenda mu maaso tekanaggwa likinga commentinga sharinga tuweerabira kusubscribinga mukwano kwa buli lw'okikola ekyo oba okoze kyamaanyi nnyo ate munange okubanga ompadde era ekintu ky'oba onsasudde ate enkya nsobola okuba nga nkwongera ekirala mukwano tosikipinga kalango kalabe kwa buli lw'okalaba oba ompaddeyo ate kaddata kakati bambi bano ensonyi z'abakwata baawulira nga mu butuufu nga buli kimu omusango gubasinga okusinza ku kye baali bakoze singa tebaakola bye baakola tebandigudde mu ebyo byonna baabinyonnyola maama bamenako n'emuluma n'akaaba amaziga gaali awo bona nga bali mu kwetonda byonna byatuuse olwakubeera ffe munnaye maama munnaye mutusonyiwe maama mutusonyiwe Safiina oba Safi tukimanyi osobola okusoma emimwa gyange osobola okusoma emimwa bambi oli sisita wange bakakiraba kati nti sisita waabwe ku bintu byebadde batuka n'okumuyita ekikolimo ne bamuyita byonna bye basanze kasono bakakitegeera munnange tokolanga kintu ekyo omuntu enkeera gw'oyita ekikolimo ate yasobola okukutaasa munnange nga beetonda bambi tusonyiwe tukwegayiridde tusonyiwe tetwamanya kiki twali tuli mu kukola bambi amwana muwala yali tayogera tawulira yasobola okulwana olutalo n'ataasa ebisolo by'eggwanga ebyali bikola ki ebyali bittibwa
ate ne basista be n'abataasa okutibwa abatemu abo munange Mukama Katonda bambi bwityo bwe byagenda mwana muwala bambi yasonyiwa bisista kye ne kibulaza kye n'abasonyiwa n'abawa akafuba mukasita tuli balamu muna inono nga nayajja ngolo ng'ajja ne maama ng'abeegattako ng'ate munaye famire ng'etereera mulimu ebintu ebyo ebijja mu famire ng'oluusi bijja lwa nsonga musobole okutereera naye nga kino obwo ge mazima temukikolanga omuntu nawabeera mulema asigala nga ago ge mazima muntu kuba Katonda yaba yamutonda abadde Geoffrey King nga ye director Mugaya Faizo producer wa kano mwebale kulaba mubadde balabi b'amaanyi Jackson Brevin banange oluzungu bwe buzibu nengamba gamba ngera mbasaba efirimu zino tuzirabe nga tuzifunamu ekyokuyiga tokwatanga mu bulamu bwo bwonna noyisangamu muntu maaso tovumanga muntu tomanya muntu oyo gw'oli mu kuvuma ate enkeera yayinza okukuyamba tomanya omuntu oyo yayinza okukuwa omulimu tomanya omuntu oyo yayinza okukuwanguza awantu wonna we weetaaga omulimu so n'olwekyo nkusaba weeyise bulungi eri abantu teweeyisa bubi eri abantu omuntu akoma okweyisa obulungi mu bantu gy'akoma okuba ng'abeera muntu mulungi n'okufuna abadde VJ Ulalah gina maaso n'okulaba ate zifirimu eziri ku channel tubaagala nnyo anti kawadde kano ko kawagiddwa aba Smart Construction and Saving Company. Ekigambo saving company bategeeza nti osobola okukwata ssente zo mpola mpola n'ozimba sigamba mbwate mala kulindako obuwumbi olyoka ozimbe no ozimba mpola paka lwogimala osevinga mpola n'ozimba si tetugambe nti obo nti osevinge mu kampuni yaabwe no osevinga gwe nowesevingira wabula bo bakuyambako okubanga ofuna matiriyo wa layisi kyebagezaako okukunyonnyola gamba osevingeko obutafulumya sente nnyingi so banoonyeeko ku 07 04 46 26 24 osobola okubanga obafuna yagala plotry waterfall yagala ki kyokyo kyomanyi nga kyakuzimba buli kimu bakikukolera so n'olwekyo bwetyo bwegenze okuva mu 12 Stars Universal Pictures ate nga kampuni eyo gagadde nnyo era nga mbasaba mubeere bulungi abadde VJ Ulalah the MC bye bye